Bannamawulire abagasakira mu Paalamenti abeegatta mu kibiina ekya Uganda Parliamentary Press Association olunaku olwaleero balonze abakulembeze baabwe era nga Awangudde ye Sam Ibanda okuva ku TV ya NBS. Ono abadde avuganya ne Francis Lubega owa TV ya BTM. Abadde ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda Isaac Ssenabulya yalangiridde omuwanguzi. As the returning officer, I declare Samuel Ibanda, who has attained the largest number of votes, winner of the race for UPPA president. Okulonda kuno kwatandise ku nkya era bakira buli abatuuka mu kifo ewalondebwa ng'abantu ab'enjawulo babaagazisa okulonda abantu be baagala. Francis Lubega, total votes cast 64, valid votes 64, invalid votes 1. Total number of ballot papers counted 65 on the side of Mr. Lubega. Mr. Ibanda Mugabe, total votes cast 76, valid votes cast 76, invalid votes 0. Total number of ballot papers cast 76, total votes cast 140, valid votes cast 140, invalid votes 1. Oluvannyuma lw'okulangira omuwanguzi, abamu ku bawagizi ba Sam Ibanda balabiddwako nga bakyacanca. Wabula akadde kabadde kazibu nnyo nga babala akalulu anti abamu ku bo abawagizi b'enjuuyi zombi babadde bakankana. 74, 75, 76. Ibanda ategeezezza nga bw'agenda okulwanirira eddembe lya bannamawulire mu Paalamenti si kye kyokka wabula n'ebintu eby'enjawulo wakubisaako nnyo omulaka omuli n'ekibanja ky'ekibiina kino okukizzaayo ku mitimbagano n'ebintu ebirala. Ffe be tuwangudde sijja kwogera bingi naye kye mbasaba nammwe tubeetaaga kubanga ekisinga obukulu kwe kulaba nga tukolera wamu kula obulungi bwa association. Nze Ibanda olwaleero mpangudde ngenda kubeera omukulembeze emyaka 2 gyokka. Naye tetwetaaga kuleka association ng'ate ezzeemu okulwanagana oluvannyuma lw'emyaka 2. Kuba ojja gyetaaga ne bannaffe abalala bajja okutuddira mu bigere nabo bajja kugyetaaga. So tukolere wamu. Ye Godfrey Kingi abadde akulembeddemu oludda lwa Francis Lubega asuubiza okukolaganira wamu n'abawangudde. Njagala okutwala omukisa guno okwebaza muganda wange Sam Ibanda okulaba nga awangudde omanyi omuwanguzi ab'omu newankubadde abavuganya baba bangi. Njagala omusaba nti nze nga abadde ku ludda oluwagira Lubega tugenda kukolaganira wamu okutwala abamawulire maaso n'okulaba nga tukulaakulanya omulimu gwaffe n'okwongera ogwagaza abalala kubanga si ffeffekka abagenda okugubeeramu tegukomye ku ffe. Bannamawulire abatali bamu nabo boogedde ku ngeri akalulu gye katambuddemu. Nze nga Vice President ajja mu buyinza nsuubira we n'abankwataganyeko ne Sam Ibanda tunaabako otutuusa kino ekibiina kyaffe. Ekisookera ddala nsaba baganda baffe be tuwangudde tukwatagane tukolaganira wamu. Tuzaako kulaba nga tutandikirawo okukolera bannamawulire era ne kalulu kano katuyigiriza nti bannamawulire balina binnyo bye beetaaga, balina amaziga mangi, tugenda kulaba nga tugakolako. Byangu naye akalulu tusobodde okukawangula tubadde twebaka olw'akalulu kano aka Sam. Tukawangudde kyensaba banaye betuwangudde bajje tukolere wamu omuwanguzi ab'omu. Tuli basanyufu nga team Sam Ibanda okubanga tuwangudde akalulu kano era nga tusuubiza betuwangudde nti tugenda kukola ffenna, tubasuubiza okukola ffenna. Nsaba ne abawangudwa bakolaganire bulungi ne Ibanda. Olunaku olwaleero bannamawulire balonze abakulembeze baabwe nga bagenda batwala ebbanga lya myaka 2 mu bukulembeze obujja. Bannamawulire balina okwemulugunya okw'enjawulo kwe balowooza nti kwandirowoozeddwako akadde konna. Wabula ne gye buli kati waliwo abamu ku abo abaggyibwa mu kalulu kano abaasigala nga si basanyufu olw'obwo omulumulu obwayitamu. Era kino bagamba nti kiteekeddwa okuba nga kiteekebwako ennyessira okubeera nga bateekateeka amateeka agafuga ebyokulonda ng'obudde bukyali. Yisa Kigongo kuba Channel 44 olw'eggulo wano ku kikolo gwanga olukulu mu Kampala.